really want to know what the general say. You see, the army, they know themselves. You understand? You see, the army must be left out of power. Tumukunde, Kubango, you are serious. You are general. Tumukunde, you are an embarrassment to General Kasirye Gwanga. Can I be somebody's army? I am here. Lieutenant General Henry Tumukunde. Honestly, having left Makere, a graduate of law, and I go to the bush, I lose a leg, and my biggest credential is that I'm called somebody's army. Ndabanga Tumukunde nze n'obutatuusa nomination n'atambulayo omwezi gumu bwagumananga nti agenze okwebuuza ku bantu ne bamugamba nti Museveni yakyasinga. Ogenda okumulaba nga azzeeyo ali mu campaign mu helicopter ya Museveni. Ekyo ekifaananyi kye mulabira. Era ne bayitonera bamambabazi baamukubira engalo baakubirako General Tinyefunza buli ajja nono bayinza ozimukubira naye kansuubire balina kye bayiga. Babaranyiza abaana bafu ne babatamya n'amagye n'okwetaba I wish I knew Sadio Egasi. Wali badde mweralikira omuntu omukamba bulli ng'ayingidde mu byobufuzi properly Kasirye Gwanga. Okusooka siri mukakafu sirina bukakafu nti General Tumukunde memba wa NRM omuwandiisi kubanga twabeera n'okulonda mu 2015 mu kwewandiisa 2015 ayinza okuba yali akyaweereza mu magye. Senga tolabanga ku nsimbi ziyita mu matu sembera kumpi naye takugambanga konti nyina obukadde lunana ntolakoza akulyako zagula nyanya siriya yole samberi badyako emmere gy'ebeera ngete ate tamalise digiriitinga nongati yeewuunya Tumukunde oyo gwe yalaba nga ayagala obwa president mu 2025 n'amala ne bamusiba eyamusiba n'abagenda ne mu kooti n'avayo ate n'amuweereza nga minisita wa security sina ministry endala kuba yali muwadde nga jena nanga amuwadde winga bola babeti kamera twabanunula tugoba kutulo tuli batuyigiriza nti bayala they are not satisfied and are content. Awuliriza Lubagola Simba nkwaniriza n'enkwebaza emirimu gyonna gy'otusizaako engalo ku lunaku luno olwa bbalaza nnaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa 2 mwaka 2022 abakedde okukola emirimu era bwe butyo bwe buwungedde mu Kampala akakubakuba era kalabikanga kalina bingi bye kalemesezza. Peter Kibazo waali mu studio za Lubagola Simba era mukadde kano tusuubira okweyungibwako Honorable Ibrahim Ssemujjunganda ng'olunaku olwa bbalaza bwe lutera okuba naye embeera y'obudde yinza okuba yekyasibyesibye bwana tusangira we tujja okubanga tutambulira pozi kansooke ensabe Kibazo balamuseeko ampuliriza yonna gy'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'otuwuliriza program lutindo prosi yatukuttemu nga kwetulinda Ibrahim Ssemujjunganda wana tusangira bwana batatusanze tujja kutambulirawo prosi ajja tuvuga mpola mpola yanaamanya gyatusuula era bwe kuba kubasuula ebyogerwako ensonga eziri mu ddiiro weeziri pozi abatuuliriza yonna gye musinzira olunaku lwajjo lwabadde lunaku lw'abakyala mu nsi yonna era emikolo emikulu egy'eggwanga wano mu Uganda gyabadde mu bitundu eby'embaale omukulembeze w'eggwanga gye yasinzidde n'abaako ebigambo byayogedde ebimu ebitayawukana nnyo naku ebyo byazze ng'ayogera ku lunaku nga luno era bw'obyetegereza ennyo kumpi byagala okufaanana nga byali omwaka oguwedde. Ekibuzo kyange nti n'ebyo ebyayogerwako omwaka oguwedde era guno gutuuse tebinnaba kukyukako tugenda kubanga tubitunuulira. Ensonga endala keekeetereekerero k'ebyobufuzi bannayuganda abongera okuvaayo buli lunaku okubanga balaga obwetaavu bwabwe nabo okwetaba oba okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Wiiki nga 2 emabega abakakiiko k'ebyokulonda bavayo n'amawulire agagamba nti tuwezezza abantu 27 weewaawo tebabamenya mannya nga bamaze okulaga nti baagala okubanga beesimbawo bakkirizibwe batandika okutalaaga eggwanga. Abantu 27 bwe kibanga kyali wiiki 2 emabega mu kaseera kano bandibanga baweze 30 kubanga ebyo byayogererwa Jeno Henry Tumukunde yali tannaba kwegattako n'omukyala Dalen Kamusiime naye yalabiseeko nga yawandikidde akakiiko k'ebyokulonda era nga ye mukyala eyakavaayo mu lwatu okulaga nti ajja kwesimbawo. Naye tujja kusinga kutunuulira ku nsonga ya Jeno Tumukunde okuvaayo n'agamba nti agenda kwesimbawo kirina embavu gye kyongera ku opposition era gyava kiina eddibu lye kiba kikubyeyo nga tetunagendayo. Peter Kibazo bw'otunuulira ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga ku kwongera bakyala embavu ku bigambo byayogedde yatadde essira ti omukyala senga omuwa omukisa ogufuna ssente n'omwempowering economically bino byonna abakyala bye bakaaba
gender based violence okukubwa abaami awaka ebyo byonna oba obirinnyeko n'ebino ebigambo tebyawukana nnyo na byamwaka guwedde kiki kyoyinza assessment ki gyoyinza okukola ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga mu 1995 wawo olukiiko baluyita lwa Beijing I think 2016 oba 2015 Beijing ekigendererwa kya Beijing 2015 ekimu ku mulaka ogwali gusingamu gwali gwa kutuusa bakyala ku mwenkanonkano ensi ne zeetema nga bw'olaba Millennium Development Goals ti mwaka bwe gutyo tujja kuba tutuuse ku kino ensi ne zeetema mu bimu ku Uganda bye yali etuuseeko banne baayo be yali tebannatuukako. Around that time President Museveni yalonda Vice President nga mukyala Specioza Wandira Kazibi nga yasoose mu Africa for an achievement without a doubt. Uganda yali etambudde ebigere bingi okukira banne baayo. Uganda Museveni kateeka waayo 1995 yateekamu kye bayita affirmative action. Newankubadde ekigendererwa kyali kigamba nti uhakiri abakyala ebitundu 45 ku buli 10 babeere mu bifo ebyobukulembeze. Obukulembeze twogera ku corporate governance, twogera ku politics, twogera ku police area, buli wamu babeere nga weebali. Newankubadde awo wetwali tugenderera tulina we twatandikira. Uganda yagamba nti buli district ebeere n'omukiise omukyala, si omukiise w'abakyala, omukiise omukyala buli district. Nekyapamyeti nga wansi ku councils, district councils nezikifuna netukola n'ekirala. Uganda yemu mu adoption eyo yakkiriza nega nti abaana abawala abakola siniya ey'omukaaga ndowooza kyatandika mu 1993 bwe mbanga siri mukyalo nti abaana abawala abakola siniya ey'omukaaga tujja bongerayo akabonero kamu n'ekitundu 1.5 nga bayingira ku matendekero agawaggulu. Ebyo byonna bwe bamala okubikola Uganda neerwala kwashako neekona ye akabuto kaazimba obuviiri ne busenyuuka. I'll break it down. Abakyala impact ne purpose y'okutwala abakyala mu parliament yali kubawa empowerment. Kuba twalina abakyala abaali basobola okujja mu parliament. Winnie Byanyima teyajjako nga mukiise w'abakyala. Proscovia Salamu Musumba yajjanga mukiise w'ebugabula straight, teyajjanga mukiise w'abakyala. Betty Olive Namisango Kamya oluvannyuma ayinza okuba nga ya foto okerera mu bintu ebimu. Ne Betty Olive Namisango Kamya nali naye mu 2001 ne tumugamba Betty Kamya wano togenda kuyitawo wa okubukiise bwa Lubaga North. Tungamba Betty wano togenda kuyitawo, genda osabe affirmative action oyite mu nanga kibazo ekyo kisobola mpuliranga amaanyi ngalino singa ki nti ndi square actually mu 2006 Nabira Nagayisa Empala bamuleetanga equalizing measure wane Kampala. FDC baayina amaanyi. Betty Kamya n'alangirira yeesimbyewo Lubaga North. Nga DP bayina Bagunywa Nkalubo Kampala nga yeesimbyewo. Nga Bagunywa Nkalubo bw'omupima mu kipimo kyonna ajja kuwangula Kampala women's seat omulundi ogwo. FDC specifically mchala Rema Chigundu ne Betty Kamya baachima Nabira Nagayisa Empala. Nabira ne Rema Chigundu bali bamanyiganye. Bamukima mu kibiina kye yayina ekibiina finally mabike ya kitwala SDP. Nabira ye yali nanyini kibiina yafubutuka eyo. Nabira Nagayi yali kansala ye Wakiso at that time. FDC ne bagamba actually FDC Betty Kamya n'agamba nti bwe tunaatwala ono ne tumuteekamu mu Kampala woman bali bajja kujja ku mmeeza ba negotiating tubagambe nti kale katubajjiremu owe Kampala Lubaga mugitulekere. FDC yasiba byombi ebitutte yatwala ekya Nabira kubanga oluwa abantu batiikinganga kisumuluzo. Kisumuza ukyali kitinze nga omuntu tafana ku muntu atunulira butono netwala Lubaga North. Tubadde n'ebyobusika tukyalina Patriarchal Society. Bwembeera n'abaana babiri nga bombi bawala nga nkimayo mutabani wa muganda wange
bakyabikola nga nti akisala gwoba onsikira mukimeeri mweno society ne property epasinga mwawulidde professor ye Apollon Sibambi bwe yafa n'alonda muwala wa musikire ebigambo byavaayo biyitirivu bitya ani ng'asikira ki ekyo nekigenda naye also abakyala abaafuna omukisa gwa affirmative action baatuula ku bannaabwe ngenda kosa example olumu gwenjiwa akanyiigira nenjajiwa Rebecca alitwala Kadaga yajja mwaka kimu parliament kisanja si kya mukaaga Rebecca alitwala Kadaga yali commissioner mu commission yakola constitution teyali simanyi oba yafuuka si ye delegate finally naye yali commissioner Rebecca alitwala Kadaga okuva olwo akiikirira bakyala beekamuli ate nga n'amaanyi agalina nti bwenzija nga sijjidde mu affirmative action n'abasajja asobola okubakuba yagulirawo omulala ekyo twalina okiteekako cap nti omuntu taakiikirire nga bakyala kisanja kisukka kimu kale katugambe bibiri wakiri emyaka 10 oba obuuse tuba tukuempowerinze ekimala tuba tukuwadde buli kimu okifunye si Kadaga eka tulina Ruth Nankabirwa ekibuga tulina Seninde Mchala Seninde abo bonna amaanyi ge bamaze okufuna n'embavu Ruth Nankabirwa abadawo baseeseetukawo kuba Ruth sikyata ani gwatasobola kuvuganya abakyala bennyini be balina okwemulugunya nti omuwendo gwabwe mutono mu parliament naye singa ekifo ekyo akivaamu n'awangula eno waggulu ate kitegeeza aleseeyo n'ekifo ekirala ekyomukyala okwakivinga biri ebirala President Museveni asobola okubyakivinga mu bwangu nga tabikoze nga biri cosmetic kubanga mwami Museveni akola ebiri cosmetic nga byakazigo n'olonda Allen Kajina n'olonda Jennifer Musi n'olonda Grace Akol beautiful n'oba waaki ekiddirira wansi n'oba waba director mwenda nga bonna basajja kibadde nnyo ne mu KCCA bino ebintu byangu bw'oba recruitinga mu government agency ku mulembe gwa computer gamba nti tujja kwetaagisa ebisanyizo bwebiti ne bwebiti ogatteko tujja kwetaagamu abakyala 40 ku buli 100 tujja kwetaaga bwebiti bifeeding mu computer ejja kuwa return gy'oyagala ne kuba okozesa interview ejja kuwa return yemu egambe be bano ebyo mu luzungu bagiyita lip service President Museveni kuwomesa bigambo wano kukamwa ne bijjanga biwomereza specioza Wandera Kazibwe ne wankubadde abantu bangi bakuba enduulu reasons ez'okulonda Kazibwe yabagamba nti twabadde twagala abakyala babeere basanyufu n'abakatuliki kibazo wenda gambadde ntula bigambo bye watandise nabyo era ekyokulonda specioza Wandera Kazibwe nga nakino tinze dda wano ng'oyogera ku conference ya Beijing biri 2015 noga nti ekyo bwe kyatandika President Museveni n'avaayo y'omu ku basookera ddala okuteeka mu nkola ebyali biruubirirwa naye bw'abanga yavaayo n'alonda vice president omukyala kyasebengerera tekyaddamu kulabika ndowooza omukwano gwo Gilbert Bukenya wajjira netugende wa sekandi mukwano gwange leka naawe omukwano gwafa musajja mukulu naawe leka kakati kyenjagala okugirayo oba abakyala bamudisappointinga nga kyeyali asuubira teyakifuna naga nti abano kabajjira mbakuumira distance mu luzungu bagiyita political expedience kyeyali akola yali takola kumatiza ndagaano yali akola political expedience kutuukiriza yali abaze saawa eyo nga yeetaaga abakatuliki yeetaaga block vote y'abasoga n'abawa vice president Museveni bwe yalonda Crispus Kiyonga kuba minister wa defense nga Mbabazi abadde minister wa defense defense security I think defense Mbabazi ne bamutwala mu security nga Mbabazi ye super minister yewadde motoka kati bagira ne baga nti anti ayagala Bugombe mu agende nabo neeri nono bamuwe java yali alese Obugombe ngeri tebuliyo ne baga nti nono bamuwe agende nabo nono bamuwe kati basically abakyala ba Uganda kyekibaluma until the last count tubadde twali tufiisa abakyala 16 buli lunaku abazaala eyo affirmative action abakyala gye banoonya bayongerako tebakendeera olwaleero abakyala abazaala oba kye bayita okufiira musanya bali 19 buli lunaku
16 bali ba biseera ki emyaka ng'enaawo beetana kyate kyeyongedde tweyongera ng'ate services baga nti zimprovings services bazimbye amalwaliro mangi nabadde kagadi oba abazaala be bangi nga luli bafanga 19 16 ku 10 nga kati n'abazaala beekubisizaamu agreed pros singa taxi egw'olwaleero ne mufaamu abantu 10 mu Uganda ne mbeeramu miliyoni 10 eyo story gye tusooka mu maaso ku mpapula z'amawulire kituufu abakyala 19 bafa mu Uganda tetubawandiikako n'amawulire gakola conspiracy ne gagakkiriza nti ekyo kya bulijjo abakyala basobola okufa 19 ne bagenda oli amala kuba waalinnya ne galyoka gabuna okubeera amawulire nti noono naye yafiiridde mu mbeera bwete until recently twagenda ne batandika okugamba nti buli mukyala agenda mu ddwaliro okuzaala yeetike mama kit bw'ogitunuulira bangamba egula wakati okusinziira ku bbeeyi yaayo g'oyinza okuntereeza wakati wa siringi 6 n'omutwalo depending on affordability yandiyenda mu 3 really nga byonna biweddeyo nga betugiyise kiti kubanga ojja kusookera ku kotoni yekka amalawo omutwalo singa ye kiti enamba nti eweddeyo roll ya cotton katukibalire ku wakati wa mitwalo 2 bakyala bameka abasobola ogigula nga bagenda mu ddwaliro gavumenti yagamba ejja kubawo mama kit zabwerere juzi wano Stella Nyanzi Ingrid tulinawe babadde ku street nga basonda mama kit nga kitegeeza nti ebiri basic omukyalo oyo kitegeeza tetwamu empowering nga kimala kubanga pros gwe sikusuubira kugenda kuzaala mengo oba wherever n'okubira gavumenti enduulu nti njagala mama kit buli lwowulira omukyala nga akuba enduulu abaali ku efe center 4 ewaffe kitegeeza nti tebayina capacity netugenda ku capacity y'amalwaliro gaffe mulago bamugaziyiza alabika bulungi itanga tona ntwala wala wetugenda okutandikira ku malwaliro naye eno gy'ova njagala tusooke tusengejeyo bulungi omulamwa gw'omwaka gwabadde okujaganya emyaka 25 ejja semateeka semateeka lwaki bamujaganya timukujja mwe mwagira amateeka amalungi ennyo agayamba okulaba ng'omukyala atutumuka agenda maaso mwemuli okuwaya ebifo ebyo byeyogeddeko affirmative action abaana abawala okubawa extra points bo okuba consideringa 1.5 nga bagenda ku matendekero ga waggulu okusaawa obukiiko nga kyateeka nti kanki discounting mangu ekya 1.5 1.5 we yagira yali ya tunzi nnyo Makerere yali ye admitting abaana 2023 aba government about there nimakana nti boyongerako omuwala 1.5 ajja kujja mu institution eya higher learning tebatambula lugendo lwonna gavumenti yali tesasula Makerere yokka nze gavumenti teyansasulira Makerere gavumenti yansasulira ku NTC Nkozi izo zali sente za gavumenti nebe nagenda na benkozi teyabawa 1.5 kikoba Makerere kyakoma ku university abagenda ekicwamba teyabawa 1.5 abagenda ku polytechnics teyakirowooza kukimalayo naye botwale Makerere kazigo koyogeddeko botwale Makerere ne ku universities endala bali exciting baana babeeliti kati baana babakibazo kubanga omwana okusobola okufuna point abuzeeko 1.5 era beera n'obusobozi obulala bulina olwaleero gavumenti ekya admitting abaana 2,000 towards 3,000 beeweerera abaana abo bava mu masomero ki bava Kitende Bodoga ya Zasmag kwabo tekuliko asasula taamu sente zikka wansi wa kakadde ka Uganda kiteeza n'obusobozi eno bubaddeyo kuba ne gyava zezimu z'abadde asasula kose ezisinga mwe babayingiza nga bakuwadde 1.5 tebakwongerako 1.5 genda ku medical school tebakwongerako 1.5 genda mu engineering school bakwongerako 1.5 kuyingira bw'omala okuyingira nga bakuweeyinga ng'ogenda gy'ogenze kitegeeza abaana abo already obusobozi babukola ki babuyina abantu betunoonya specifically government beyina okuddayo etunuulire spirit y'etteeka eryo ya ssemateeka bali eri Nakisunga bali Gulu bali Koboko bebeetaaga affirmative action and tutuuse essaawa tuweeyinge ne affirmative action eyo tugyetaaza abaana bawala
oba tugyetaaza n'abalenzi kubanga abaana abaali mu lutale eggulu mwakyoli bw'okola affirmative action nga y'abawala bokka abalenzi obeera tobasudde mu kasasiro but forget about that tutunulire constitution bwe yarequiringa kakati omaze okubawa affirmative action bayingidde spectrum egaziye kubanga target yali bitundu 45 ku buli 100 yes bawera twakoma wali omukyala anaakiikiriranga district era district tuzikola n'ekigendererwa nti bwe naafunayo ababaka abakyala district za Uganda ziri 10 14 oba 10 zikula buli lunaku enamba etulema kitegeeza nti nina ku babaka abakyala bw'obeera political mathematics mangu nnyo President Museveni abeera abala ajja kubeerako n'abakyala 85 ku buli 10 bwe babeera 10 abeerako ne85 bali n'abalekera bali ate ne bali n'afunayo ba compromising kati bo papas ekigendererwa tekyali kyakuweza muwendo ekigendererwa kyali kyakuimpactinga services abazze ne batuula ku bannaabwe nga bwega abazze bandibadde bwe bateesa owulira abakyala nalabye quotation ya Dr. Sylvie Tamale ye dean wa law school eyasooka omukyala huge achievement but Dr. Sylvie Tamale naye kyakomplainingako agamba nti naye tetwakirira amasavu gakoma ku mmeeza waggulu kubanga Sylvia Tamale teyeetaaga affirmative action okutuuka waatuuse Stella Nyanzi teyeetaaga affirmative action okutuuka waatuuse Winnie Byanyima does not need affirmative action. Winnie Byanyima yagenda embalala n'awangula abasajja n'akomawo ne bamuleetera Ngoma Ngime ng'ayina state namba emuwagira we yabeerera radisi w'embalala n'akalulu ne bakabba n'amuwangula kati oyo Winnie Byanyima teyeetaaga affirmative action okutuuka waatuuse Allen Kajina does not need affirmative action n'eri abakyala abali Kaleero abeetaaga affirmative action bwe tuba tuwola abakyala ensimbi twagala nnyo abakyala tuyinayo particular affirmative action ku sente ze tuwola tubadde tukola youth empowerment tukola microfinance twakola special scheme egamba nti eyamba abakyala omanyi kye mwakola mwabateeka mu bibiina bya niigiina iyo sente gye zibasanga pozi nga bazikittebubi ne bazina money is not about charity abakyala tebeetaaga kubagabira abakyala beetaaga amaanyi okubeera nga bye bakola binaatuuka mu katale ne bikola sense abakyala abantu abasinga okulima emicungwa etteso the whole of eastern Uganda ne mu northern Uganda bakyala era bwe mbayitako bwe mba navuze eggulu kona kamudini bandeetera ekibbo kinene bwe kiti ne bagamba nti mmeka ne bagamba 10 ng'akyetiise yazze nakyo omukyalo oyo kye tulina okumukolera capacity nti emicungwa gino gigenda ku production sibe basuubiza okukolera ekyuma ekigenda okubanga kikamula omubisi bakikolanga naye tekisobola kamula micungwa na miyembe giri teeso oba ne kironkingibwa ne kimala emyaka 5 nga tekitandika nga kukola bakikola gyekiri kirabika bulungi naye tekisobola kamula micungwa gyetteeso tekisobola na kamula miyembe gyayo emiyembe gyayo girimu obugogwa abagipima size si eyo gibeeramu ebiwuka emicungwa bali baleeta ekyuma tebamala kumanya bye bafulumya bali bamanyi era tugenda kusiba kitandisa okufuna obuwunga obuva e Egypt mu micungwa gye Egypt babuteekemu wano tupakinge eyo kanveeyo Peter abadde otandise okuyingirira mulago ne services ku byobulamu ekyanyumirisiza ku nsonga eyo nga nina endala gye nnengedde njagala tunuulire women empowerment versus services oba ntegedde omukyalo okumuwa embavu n'okuteekawo services buli muntu ze yeetaaga kubanga bw'ogamba nti omukyalo muwadde embavu nga ayingira mu buyigirize afune qualifications ezenkana n'ez'omusajja afuna emirimu eminene egy'amaanyi atula mu ofiisi ennene n'asobola okubanga oyo yeetengeredde bwe wabona abatono abamwetoolodde ebyo bye twanditunuulidde ng'okuwa abakyala embavu naye ndowooza bino services zo zaawamu teziriko nti okukola ekkubo lino okukola eddwaliro liri ti eyo women empowerment ebintu ebitambulira wamu yes and no mulimu ebintu abakola poverty eradication action plan gye bayita PEEP mu kukola PEEP egimu ku miraka gya PEEP mwalimu NADS ebyobulimi mwalimu
universal education ya UPE bwetyo kati neyingira ne ku secondary USP nga kitegeeza nti principal oweereza omwana wo mu ssomero obadde ogenda kusasula katutwale omuntu ali nakisunga abadde agenda kusasula emitwalo 2 secondary tikati government ekugambye gizisigaze mu nsawo omwana muleete kiba kitegeeza nti ekuwadde ssente ekulekedde ssente that is part of poverty eradication era bw'okinnyonnyola n'ekikola obutuufu oba okikoze okukola amalwaliro agakola baani abasinga okubeera hit singa omwana alwala olukusense mukyala gavumenti ya Uganda yakola bulungi nnyo mu immunization. In fact wetuli kati wekikwata ku mwana asooka abeera maama. Kati omwana bw'aba alwadde ng'oggyeko mwe bapita abatonotono omwana bw'aba alwadde kiba kitegeeza temugenda omukyala tagenda kukola kuolwo agenda kusiiba mu ddwaliro. Eddwaliro bw'atuukayo nga teriiyo basawo kuba tutandikiraawo nabadde nkuwa ekyokulabirako nti nabadde Kagadi lavuga Kampala Mubende Kakumiro Kagadi brilliant road zizimu kuzino oil roads zebakoze lugenda Kagadi lweyongerayo mpaka Kyenjojo kati oluvuga ng'ovuga lugudo lulungi nentuuka ku ddwaliro mu mpisa zange eza bulijjo nga nti awo nyimirirawo nga kifulukwa nembuuza lino nebanga nti eryo ddwaliro lyobote tetuliyita nalyaffe lyobote kifulukwa. But in terms of structures, it's a brilliant place. Ekyo kyembadde ninda ndabika yongereeza. I think Kagadi kukona nebandagirira health center endala. Nungi nnyo erabika bulungi bagizimba ebizimbe birungi. N'abasawo tebaliyo tebalina we basula tebalina bye bakozesa theatre tezikola amazzi tegali regular and ebyo kati mbyogera kuli Kagadi nakyama wane ekirya is it called Kiryandongo ku luguudo Kampala Gulu Highway nenyumya n'abasawo negamba but what is this eddwaliro weeriri structure era bw'olitunula kola bange ebizimbe birungi birabika I am empowering abakyala eyo gy'olina okutandikira twagambye 19 abafa buli lunaku nga bazaala but obakoledde ebirala amalwaliro gano complete the cycle. Ngenda kujja ku mukyala mu ddwaliro eyo nkugambye yasooka okusiikinga service olw'embeera zaffe ezawano Patriarchal Society yaffe tennakyuka basajja basomyeko abatonotono bw'ojja okuwulira nga teyakoze yagenze kutwala abaana mu ddwaliro but abasinga obungi abamaama be bamanyi gye baatuta abaana baabwe be bamanyi bwe babajjanjabye kati kitegeeza nti maama ono bw'aba agenda kuleeta omwana okumala wiiki namba mu ddwaliro n'asula ku kakeeka nga tewaliiwo nga ne beeyalese ekajjukira tetumanyi bwe bali gende Kawempe ye National Referral Hospital kakati we wali maternity services zaffe eza National Referral gendayo forget about bwe lifaanana services abantu ze basiikinga omukyala bw'amala okuzaala azifuna nagambye nti nagenda Mulago mu neonatal ne maternal hospital empya wonderful hospital bw'ogituuka mu matiri bonna buli omu yandiyagadde akyaleyo waakiri ne bw'obanga tebagenda kujjanjaba waakiri okyalire aliyo nagirambula nentambula okuva wansi okutuuka waggulu nenninya lift nga zikola bulungi walabika bulungi nnyo watukula n'okutukula up to that level nga ndi musanyufu naye nga bw'ofuuwa oluwa ku ground floor ekogijja eri gye wasemba waggulu kunze kiki lwaki abantu tebali wano kiba empty ekikola lwaki abantu tebali wano obusobozi babuli nengenda gye nakyala omukyala nga bamu admitinze bagenda mulongoosa mu lubuto complications abakyala ze babeera nazo nga buli lunaku okusula mu ddwaliro eryo yenkanankana neyasuze ku Hotel Africana $10 isn't that about emitwalo 34 mumukaaga ne bamukendeerezaako olw'okuba muganda we mukulu mbadde ngenda kwogera ekifo ate era asobola gwe bakendeerezaako ne bamukendeerezaako bagiyita sibling something nini ze bamukendeerezaako yali awaayo emitwalo 26 buli lunaku omukyalo ono yamala mu ddwaliro eryo ndoze ennaku 12 njagala otunule wano e Kampala
2,600 kusula busuzi gattako ne buli bwe bukadde 3 n'omusomo. Njagala otunule e Kampala abantu bameka abasobola okusulira obukadde 3 ennaku 12. Awo ne tuvaawo byagenda okumaliriza treatment ng'ayolekedde mu bukadde 9 ddwaliro lya gavumenti ate bamukolako bulungi neryo tukyaliyita lya gavumenti lya gavumenti era bwe tuliyitako tugaa gavumenti ya Uganda yakola eddwaliro Makula. Kakati yensi mwe tuli nze sifaayo mu nsi bwe mubeera mu Nakasero hospital gye bakyajinga ezo bwe munaabeera mu case bwe munaabaa mu international hospital mwabyesobola mugende eyo ne gavumenti eyamba abayinike ebawe kale beera n'eryo Makula naye abagenda ekiruddu obawe bye beetaaga abagenda enamuwongo waliwo health center simanyi oba 4 oba 3 enamuwongo bawe bye beetaaga abagenda ekawempe abagenda ekiryandongo then you will empower the woman. Njagala kuva ku nsonga njagala kumalirizaawo emirimu ebiri mu nsi nga oba ozibiridde oba tozibiridde mu nsi yonna abasinga okugikola ebitundu 80 ku buli 100 bakyala bwe bwa nurse. Nursing services around the world unfortunately era kiba kyewunyisa okusanga nurse omusajja tebagala nabayita bannurse abasajja naye nga si kya bulijjo mweno global empire bannurse abasinga obungi kubanga society yaffe ekyali patriarchal y'abasajja across the world bannurse abasinga bakazi 80 ku buli 100. Uganda percentage eyinza okuba esingawo eriye global percentage bannurse tu recruiting abenkana ki mu Uganda tubasasula sente mmeka government eyina gaps z'oku recruiting bannurse eba recruiting tubasuzaawa basula wafaanana batya abantu abasinga okugenda mu malwaliro batunulira bannurse abo ne bayomba nabo bampisiza bubi bakoze batya n'omukazi akujjanja beddwaliro olisasudde obukadde ye bamuwadde $30 omwezi ayina kusula bwayise oba mu kiwuunya $30 omwezi nga n'okuyita obuyisi mu kkuba essaawa nga ziweze ennyezi ekiro bulabe gyali temubawadde we basula omulimu ogwokubiri busomesa bwa primary across the world abasinga okusomesa primary schools bakyala simanyi percentage y'ekyo naye abasinga obungi bakyala tubawa rewardinga kyenkanaki tubawa rewardinga na sente mmeka actually oyinza okusanga mu infant education early childhood ne infant education okuva ku basooka okujja mu ssomero ba myaka 2 okutuuka ku myaka 6-8 nga tewaliwo omusajja nga gwe ampuliriza zibirira otunule ewammwe abwekiri Nakapinyi Mukono primary ani tunula ombuulire abasajja bameka abasomesa nursery okutuuka ku P3 abakeera kubuukabuuka n'abaana ne beepena maawo ne bazanyamu tuba rewardinga kifaanana kitya nga twogera ku ssemateeka bwe tuba turewardinga tuliba rewardinga kifaanana kitya tubasasula sente mmeka twagala basulewa olwo tukola empowerment. Wanagamba nti Peter, thanks for the program. With the issue of health sector, it is rotten because even getting a discharge letter is payable. N'okufuna ebbaluwa ekusiibula bakusasulira. Njagadde wenva bwe tuva ku nsonga eno tukomewo na byabufuzi naye njanukulaamu akantu kamu kokka. Omuntu buli lw'osetinga okukola ekintu omanya nti nja kuba maze okwachivinga golo yange mu bbanga bwe liti. Ssemateeka yagireetera abakyala okujja ku mwanjo kati wa myaka 25. George asetingibwa emeka nti bwe tulituuka ku gino bye twokya biri babiyidde tuve enkoto tetulibaako we tutuuka kale twekole self assessment ojja bikola olubeerera naye abagenda e Beijing bwe tulituuka nga bakyala bokka be bali mu bifo kubanga balina enkizo tebatunuulira ssemateeka wamu balina global standard nga bwe nkugamba Millennium Development Goals buli zimu bazisetingira agenda nti mu myaka 10 tujja kubeera wano myaka 15 tuliwo era bwe bamala ne bagamba nti wano tujja kuba twachivinze parity bwe twachivinga parity kitegeeza nti tujja kuba omwenkanonkano tugufunye
mu byensimbi, mu byobulamu, mu byenjigiriza, access to property. Nanga wentunula nti ja 25 tufunye eki. Beijing yali esuubira naye si ffe katuwalidde. Eriyo n'ensi endala eziwalidde naye ebyawano. Abaako natuwerawerako. Simanyi oba kisanyusa naye nga tuweerako. Wakyawuliriza Lutindo ku Lubogola Simba ddakiika ziizo nsigazanga 14 okutuuka ku saa 2 tujja kuba tugenda mawulire mu bufunze. Aweereza obubaka ng'ogoberedde programu ku mulamwa kwe tutambulidde oweereza ku 0787 42 738 kuba essimu butereevu ojja kungumiikirizaako katono naye ojja kuyita ku 044 543 twatandise n'okutunuulira emiramwa ebiri. Olunaku lw'abakyala tulumaliriza bwe tutyo tugenze ku mbeera y'ebyobufuzi ebbugumu eririwo mu kaseera kano ng'abantu bava enkyanaggulo okulaga obwetaavu okubanga beesimba ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga naye akyasinze okuleeta ebibuuzo mu bannayuganda ye mukulu Jeno Henry Tumukunde. Peter Kibazo, abantu balina ebibuuzo abalala baga nti yandiba mutumu nga mutume atuukiriza 50-year plan buli omu alina bw'akiyita Muhoozi project n'ebiringa ebyo. Nagaye n'agamba nti bwe munajja buli muntu ajja mumuyita moolu buli muntu ajja temujja kutuuka ku kigendererwa nga opposition. Assessment ki gy'oyinza okukola kujja kwa Tumukunde? Ebimu ku byosaasira ku President Museveni ebitali ndawulo nti Mwami Museveni bwe yagenda okurecruitinga abaagenda mu nsiko yarecruitinga kategori z'abantu 2. Esooka baali bayaaye babbi beebwayise. Omumwe mwali ba Dragon Nyanzi. Bayaaye babbi beebwayise. Nga bavuma ab'omu ghetto abalina kye beekolera kati. Abavubuka abayaaye nga babbi nga bajja kusobola okubba nga bajja kusobola okuba. Ne baleeta emmere muli. Obubundu, bakayitanga kakumbi. Kati tulina butayimbwa. Beetaaga nnyo mu lutalo. Naddala nga baavu nga tebalina kye bafiirwa wali obeetaaga mu lutalo. Kubanga abo baavanga eno nga tebalina kye bafiirwa. Era bajjula nnyo mu FEDEM ne mu UFM gang zaabo. Itongwa, Dragon Nyanzi n'abalala bangi abo wali obeetaaga. Wali weetaaga ba criminal category ey'okubiri nga government ebanoonya. Ngombo ya mubbi yakwata omubbi. Nga government ebanoonya tebalina gye baddukira. Nga badduka mu magye gawo oba obote oba ani abo mwebali. Ne beekukumako. Baali babbye mu poliisi mwebali. Eriyo weerukiga. Not Rukiga bayitayo Rukunjiri. Eno baakiikirayo ne Charles Romsham. Yedduka mu poliisi. Ngimundu azibbi. Kakati eyo category yaliwo. Category eyokusatu Mwami Museveni gye ya recruiting yali y'Abanyarwanda. Baali e Nakivaale, baali mu camps. Ng'obota abagambye mukwatemu ebyanguwa muddewa ewanyu. Tebanga yakugamba nti Abanyarwanda voluntarily bajoininga Museveni. Baali tebalina wakudda. Embeera yabakuba. Ne beesanga ng'ono basobola okwogera ennimi ezifaanagana ne bamwegattako. Kati bw'amala ezo group n'afuna ba intellectual ba idealist abavubuka abaali bava e Makerere nga balina ebirooto. Olaba UID. UID abagitandika tekwaliko wa ku street. Baali banna Makerere. Bonna baali Makerere. Era muganange Kenneth Paul Kakande. Kakande bw'ava ennaka wanajja. Ne yeegatta ku ba UID. Kakande ono tujjaamu bulungi. Kubanga ffe tuli ba Ivory Tower. Ebirala sijja byogera. Yali click ye Makerere nga yaba idealist esawe eyo wali osobola obatwala mu lutalo ne balwana. Era muganange Joseph Luzige bwe yaleeta naga nti yesaawa eri ababulirayo obuuzanga Lubega Mukakuba omusisinkana yakoma n'atera okumusisinkana nina bye mwetaaza. Lubega Mukakuba omusango omubuuzanga gye yakoma sigenda byogera ku mpewo. Naye ne Mwami Museveni abo yabafuna abawagira UPM kwa idealism. Kiza Besigye, Jeno Mugisha Muntu, David Tinyefunza, Joram Mugume, Oneyaka Fabiralo, kati tunuulira Henry Tumukunde. Kubonna tekwaliko muvubuka musiru. Bonna bagezi nnyo. Anda kulima nti ku bagezi abo bali short of ambition abeera mulimba wa kitalo. Bonna naturally balina ambition.
akanti gwe tukugusiza naye nze nefe atenga n'emyaka gituubira akatamba but you passing the power to the next generation boba babuki Tumukunde yagambye mu Museveni ayogera ku bazzukulu ti abaana yabalekawo ne baganda be kuba waliwo generation awo wakati kakati without judging Tumukunde ekyo njagala okimanye nti Museveni baweereza nabo baali basajja bagezi eriyo basajja bakulu banne beyajja nabo oba abajjiraawo weyajjira Paulo Semogerere yali yegezezaamu mu kinaana ng'obuyinza abwagala nga n'akalulu bamukamubyeko n'alondebwa nako nabbibwa bubbi naye bakamubyeko bidandisali bano yali abasinga obugezi bonna ye yali abayiiyiza nga naye asuubira nti akaddeke kajja kutuuka Eriya Kategaya yali musajja mukulu mugezi ng'abawandiikira akola atya nga naye amanyi nanga akaddeke kajja kutuuka ye generation bagisala ensawo yonna abasigaddewo kati bw'olabanga baagala okwerwanako ne bakutula n'ebiseera abeerwanako kati ebiseera tebyabayita kakati nojja generation Mwami Mbabazi ne banne Mbabazi automatically yali asuubira kubeera president ne banne ne yeetegeka era Mbabazi bw'atunuulira Besigye nga yeesimbyewo mu 21 biri ebigambo Mbabazi bye yayogera nti Besigye abuyise Q tebyali bya bulimba waliyo imaginary Q Dikono bwavaako wakiriona kwatemu tunagenda okuza ku bazzukulu wa generation eyo okusatu gujiddewa lwaki obuuka Mbabazi yagenda okulanga ne Besigye byabuuka byali byakuwena naye tebamutuukako naye n'akasuka y'ekikofiiri ne bimwokya kati Tumukundaze nsuubira Salim Saleh okwesimbawo at some point nsuubira Salim Saleh nti ajja kugetinga frustrated ne muganda we akanti nange mbikoye nange ninze ndifuna kati nange ninze kuba Saleh yajjira mu kategori y'abadrago nyanzi abavubuka abavudde ku ssomero taina dream naye muganda we yali mu nsiko ono asobola okukola buli kimu najja n'abasobolobako kuba ye muganda we yali mu buyinza n'asomako n'afuna exposure basinga n'afuna ne favor n'amunyunguka okukira bali n'akirako ku bakayanja n'akirako ku bawaswa bali Kalege abo n'abasingako n'amunyunguka okubasinga teyamunyunguka kubanga yajja afaanana Batumukunde baali bava ku university nga balina degree mu mateeka basajja bagezi naye yawaguza n'ayitamu ye yasembera kati musuubira naye okujja okwesimbawo whether they are genuine or not eriyo ebyobuntu John Patrick Amama Mbabazi bw'amala okuyingira mu ringi ayinza okuba yali ayagala nnyo neyesanga ng'emyaka gye yamala mu comfort mingi naye olowooza generation y'abaana ekyasobola oba bakirekere bulekezi bazzukulu kuba kati ogiraze nga abo bano batobooli ekyokulimba tetunatuuka kgenda ku bazzukulu Muhozi Mwani generation y'aba Muhozi ey'emyaka 47 eri kati kyova olaba nayo yeeraliikirira Bobi Wine omuto bwajja n'abasooloba ekigere mu maaso bamuhoza abaababuuse naye Henry Tumukunde ali genuine tali genuine taata yalemera ku ssengejjero yalidde n'emyaka gy'abaana Henry ayagala nnyo kubanga musajja mugezi agezezzaako guno si gwe mulundi ogusoose Henry Tumukunde gwe baasiba omulundi guli oluvannyuma lwa 2025 yali ayagala bwa president tebayakulimba ekirala namobilizinga n'okumobilizinga nena bagamba wano ku radio nti nze nina bemmanyi ababbira Mwami Museveni akalumu 2021 abasajja abaali abagezi bagiyita Mweya Group gwegenda weekebejje ku bonna ani ali munda naye yasigala munda ku Mweya Group yali mukyala kati treasurer we NRM gwe mubuuza azijjawa naye oyo y'omu ku baali abarecruit abato ne Mweya Group yali mukyalizirwa omushana ali ampuuta wali ku gundi ku Kisaasi yali mu David Pulukolo namulabye Kagadi gye twaziise musajja watu kati maskini tumubuuzaako mpolampola ayogera buzungu ku street David Pulukolo anti kwe kugamba omugezi yali mu Henry Tumukunde yali w'amaanyi bamusibira mu nyumba ne bamubulizaayo
yali munywanyi wange sigenda mwogera kuba yakyali mu gavumenti muyiseeko leero ng'ali mu mmotoka musajja watu okumuwulira nga kibazo yamujjukidde bujukizi naga nejjanguuko ku radio tunyumyemu abantu bakuwulire kaga nti owa ebintu by'abano sikyabitegeera mweya gurupu yonna bagiyiwa kuba yalina power abaakwata mu 2006 ne 2011 nabo mbamanyi nabo bali ku kirasha mwami Museveni ajja yeeyubula alinga musota ye bw'amala okweyubula nga gufuuka muto kati bana abafuluma ebweru abajja okumuvuganya depends on whether they are willing to walk the full distance. Mwami Mbabazi yakola bubi mwa Tumukunde n'abalala nti bwe yajja ne Bukenya ne batuulako ebweru abaana ne baba receivinga ate ne baddayo munda. Tumukunde kyayina okuwa abantu si Besigye kyabadde abawa. Besi yajja n'adimystifyinga Museveni n'atugamba nti bamuvuganya ekyo ne tukimanya kati Tumukunde ayina okujja n'atulaga nti ayinayo bajenero 20 abamuwagira ayinayo kuba kanolo abali wiringi okwediima oyinza okuba ina boloza nti banajja naawe ogenda okutunula emabega nga teri kiriyo awo ayina otulagira distinction. Henry bw'anaatuuka ku street wali nga bamukwata nga balagidde abaana bamukwate baggulidde emmundu baga nti general waffe temumujja wano ffe tuganye general waffe temumukwata akadde tekajja kutwongera ku Tumukunde njagadde yogere ku bantu babiri ne statement ze bakola ennaku zino nga osiibula mu dakika nga 4 ze tusigazaayo. Muzeyi Nadduli yawanda muliro mukulu mukula naye agamba nti president yaddako teyandivudde mu bitundu bya West. Oyo y'omumazi Haji Nadduli mukwano gwange nja mugamba mu buntu tojja kumugambira wano Aji ebigambo byonna biwulidde nenseka kati gwe sijja kugambira ku muzindaalo Peter nkuwadde dakika zange 4 n'emwekulemye okukozesa ku bantu babiri. Haji sijja munyega mujja kumala kusisinkana. He's joking. Naye nga ye Haji mujja kwogeregana. Mukula kazanyirizi naye wa Haji yo tukanyiza ogenda kuntwala Haji mundekere kale obusiibula abatuliriza ampuliriza nate kale bwe tutyo tunadda mu program lutindo bwetyo bwetambudde mwebaleje musinzidde yonna okubanga tumutuwuliriza tubaagaliza okusula obulungi badde Prosi Kyeswa ne Peter Kibazo akuuma takuumira mpeera olwo lwe lulwadde olutindo